Essaawa eno obulamu bwange tebuli safe. Asobola okunfulumya eggwanga mwaniriza. Kubanga wentuuse ndaba nga obulamu bugenda kusaanawo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin, qala ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal janna faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yagamba wekitiibwa Allah nti kullu nafsin, buli kitonde, dha'iqatul maut, nja kukikombya kukufa. Naye bwe naamala okubatta nja kubazzaawo. Eyakola ebirungi muwe ebirungi, eyakola ebibi muwe ebibi. Faman zuhziha, yagamba yenna gwe ndizzaawo Allah, anin naari, nga mutaasizza omuliro, wa udkhila aljanna, naye nga musiimye muwadde ejjana mu bye yakola, faqad faaza, aliba yeesiimye nnyo, alimanya nti okubonaabona kwabonyeebonye mu nsi akuganuddwamu. Amakulu alizuukira nga Allah amwokezza, aliba afafaaganubbwa, aliba yawangaala, n'atuuka okuva mu nsi nga talina kyajjeemu, atuuse ne mu maaso ga Allah ng'abonyeebonye ayokeddwa. Omuntu oyo Allah gwe yayogerako n'agamba nti dhalika khusranul mubiin, tewaliyo omuntu alisinga oyo kubonaabona. So obubaka buno bugende eri mwenna abalaalika abantu okufa, asse nogwe basse, mwenna muli baakufa. Barakallahu fikum. Abantu balaba nga nabalyamu olukwe, mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala, sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kye mpitamu, wabula nga mbasaba Bannayuganda mwenna asobola okubeera nga mbudaabudibwe, kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri, nze Ssaanya Muhyiddin sibbanga ku bululu. Nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera, sibbanga ku bululu, wabula ebyo byonna byali biseetinga. Ekyokubiri, omuntu ffe we twamala okuyimbulwa mu kkomera, baleeta emmoloka drone n'etujjawo n'etwala e Makindye, nga balamu ne full figure be babirimu, ne batusasulira we tusula, tubale tusula awantu nga batusasulira emitwalo 12, nga batugulira buli kimu awo ku wooteri ya Jaluna we tubadde tusula. Buli kimu kyonna nga bakikola, n'ekigendo ekyokututeeka mu ntiisa tuleme kudda. Ekituluma nti batwogeza ebintu mu kamera ne batukyaya abaali tuyambye, ate nabo bennyini tebatuyambye. Buli we tukya twagala okudda ewa Kyagulanyi okumwebaza kiki yatukolera mu kkomera, tebaagalaga bagenda kubatta, bagenda bakola bati mwabalyamu olukwe. Kaakati olwaleero full figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera, full figure mulalu n'erinnya full muliwulira. Era nze bino mbibagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu, nti mbadde mpangala n'abantu abalalu, neegaana ebikola bya full figure, era ndabula ekiwala ekyo ki full figure. Simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana, simanyi lwaki ekinneesonyiwa. Nze siri mugoberezi w'NRM, ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange. Ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi, naye ekijja kijje. Nsazeewo nga ndaba nti mbutuufu sirina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah, okulaba nga ntambuza obulimba. Ekyokubiri, baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi. Ebintu ebyo mbisazaamu. Kyagulanyi mukyala we amanyiddwa, wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Among, omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne, talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gwe atali musezi olaba otya omusezi?
buli watuuka awuza bisiyaga bitegoya kukiriza babisiyaga Speaker wa Parliament Anita Amongo nenne Yerusa gye Yerusa ateeka okubanga alabika akozesa bakazi banne gwalika kate bisiyaga ebitamuva mukamwa bwavayo ne babikookera ku Kyagulanyi so basalawo bamparedinge njogere ebintu ebyo mbize ku Kyagulanyi n'ekigenero ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise nze sibbanga ku bululu bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaliro wenziruse ku basajja abo ababadde bamparedinga nga babadde tebaagala nveeyo nga buli wengezaako kwemulula bambuuza olazeewa buli wengezaako kwemulula bambuuza olazeewa noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkobera abadde ambuzi wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriyo kisinga kunnuma abantu abaali nnyambye tebanyambye abantu Kyagulanyi ebbanga lyonna mu kkomera tubadde naawe tukwebaza okutulabirira tukwebaza buli kyotaddemu naye abantu gavumenti teyagala twogere birungi byotukoledde enta yaffe mwagiraba twaweerezebwa ababaka ba Parliament kumpi 20 batweyimirire Kyagulanyi kooti y'amagye bwe yamala okutusaba abatweyimirira yagamba nti baleete abantu baffe Kyagulanyi yakozesa abantu baffe n'agenda ne ku kyalo gye tuzaalwa n'ajjayo maama wo n'amuleeta mu kooti bwe yatuuka ku ruulingi n'egamba nti abantu abo ababeeyimiridde nti ate basaanidde ne bagamba tukoze tutya ne baleeta ababaka ba Nuupu kumpi 20 ne batweyimirira twalina essuubi ery'amaanyi ne tugamba nti oba oli awo engeri ng'ababaka bwe batweyimiridde kiyinzika okuba nga tugenda kufuluma ekkomera enkola zonna ez'okuweebwa beyiro twazikozesa kooti bwe yatuuka ku ruulingi y'okuwa beyiro n'egamba nti ababaka bano tebali substantial tebasaanidde kakati ne twebuuza nti omubaka wa Parliament waba tasaanidde kweyimirira muntu ani gwe twalireese Government kumbe yalina akabadi keyagala tuyitemu batute olwaleero negaana ebikola bya gavumenti nze siri muwagizi wa PLU siri muwagizi wa NRM olwaleero I declare I Muhaidini Kakoza Sanya I declare wotu Museveni nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we baleme kulowooza nti Uganda balina gye baagigula bwe kibanga ku mulundi guno nkunga abana Uganda binziko kubanga bye bigambo byange ebisembyeyo okusinziira ku basajja essimu ze bankubidde nga baŋŋamba nti ekiseera neeteeketeeke bantwale gye natereka emmundu naani yazituwa nawuwa twali bameka nze gye sirina sitendekangako wadde mucaka nze nakwatibwa lwakuwagira Kyagulanyi era ebbanga lyonna mbadde neekalakaasa mu kkooti nga nsitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu ne tanka z'amagye ze nakkiriza so olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi ekintu kyendaba nga kinzitooweredde kyesitagenda kumalako nakyo nsaba Abannayuganda mu nsonyiwe nkubira omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa ky'okutuwa enguzi tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka emisango egyatuggulwako tetwagizza nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange abanuupu okulaba nga omusango guno tuddayo gubeere mu limandi nze ebintu bye nakkiriza saabimanya nabikola lwakufuluma kkomera
ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera Sekitoleko Yasini Machete, Bakintu Abdallah Nambemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina, bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Iffe olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nafuluma mu kkomera mpuliranga obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli we ngenda abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpuliranga obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo ne nvumirira ebikolwa bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda olye ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulye kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyangamu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe. Bannankyukakyuka mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda neetaaga okubudaabudibwa. Abantu abaatuwabya tunoonyezza Balamu bwe kyatuva mu kkomera atubuze. Essimu tuzikuba tazikwata na buli kimu kyonna bafulu figa baatuvaako. Bwe zibanga ssente gavumenti yakwata nebaako keetuwa kaaliibwa fulu figa ne Balamu. Nze siyinza kuva mu Kyagulanyi. Sirinaayo nteeka nze ndi sitaani sirokoka, sitaani talokoka. Ebbanga lyonna mbadde nzija njogera nti Museveni ne mutabani we nga nzijamba wabulanga. Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula. Era nsaba Abannayuganda mwenna munneegatteko. Wadde nga ndi mu bulamu obw'okusoomoozebwa, abantu balowooza naweebwa ssente. Ssente siweebwanga ssente wadde na 10, wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka, ne batusuubiza okutuwa obukuumi, ne batusuubiza buli kimu, n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi, n'ekigendererwa tukkirize emisango, nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nnakola nzimenyeewo. Nze ndi munnakibiina kinuupu kalakasa mu kkooti nga nsitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage. Naye bwe nafuluma nagwa mu basajja abayaaye bamafiya abatasobola kukkiriza. Nagwa mu bamafiya ng'olwaleero lwe nvuddeyo ne njogera ekituufu ekyaliwo. Njagala okusaba eggwanga, njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi bw'awulira ebigambo byange bino, nsaba musisinkane kuba munoonyezza abuze. Noonyezza Kyagulanyi abuze. Ate ku kitebe kya nuupu ntyayo bafuutu soja bampooninga nti we banandaba bajja kunsalaasala. So mbadde mbasaba Bannayuganda, nze saanya sivanga mu sitwago. Full figure sitwago yayagala tugiryemu enkoko. Yatugulira bugulizi nkoko n'atulekaawo. Essimu zaffe n'aziggyako n'atuteeka mu blacklist. Essimu tuzikuba tazikwata. Balamu Balugahala ono omutegesi w'ebivulu muwa obubaka nti nze saanya sirokokangako. Nze nkyali munna era bampita musaayi gwa Bobby sivanga mu nuupu. Ekyo teyeerimba. Bwe aba baagenda ne bafeera Museveni ne bamuggyako obuwumbi bwa ssente nti bagenda kulokola abaana ba nuupu babawa obuyambi. Ssente gavumenti Museveni ze yakwata n'awa Balamu teyazituwa, yazirya. Era olwaleero endagaano gye mwankozesa nti nina kubawagira nga nvudde mu kkomera ngisazizzaamu nzize wa musajja wange Kyagulanyi. Mwebaza okutulabirira mu kkomera. Mwebaza tubadde mu kkomera nga Kyagulanyi buli mwezi atuweereza emitwalo 10. Nfunye okusoomoozebwa nti
ebigambo byange oba oli awo abantu bagenda byeraliikirira naye ku mulundi guno bino byenjogedde nyinza obutabi tebigenda kukyusibwa olw'ensonga nti nafunye essimu gye buvuddeko ng'abasajja baŋŋamba nti kyekiseera neeteeketeeke ŋŋende bantwale gye natereka emmundu nze gye sirina bannange nze ndi muwagizi ate alina wadde emmundu ate alina wadde mucaka sitendekangako wadde mucaka yensonga lwaki nvuddeyo ne neekubira omulanga bino ebigambo byange bye bisembayo era nsaba bwe kiba kisoboka asobola okunyamba n'enfuluma eggwanga nnyambe kubanga ne wensula wennyini mu butuufu ndi ku bunkenke ensi ndabanga wentuuse enzitooweredde mbadde ensula nga bampangisiza bafulu figa emakindye ku woteeri ya ajaluuna emanju naye nga tebaŋŋanya kwetaaya fulu figa yakwata $5,000,000 n'alisasula awantu abo naye nga bampa buli kimu emmere buli kimu buli kyenjagala naye nga taŋŋanya kwetaaya buli wembanga agenda nti oli luddawo kakati ndabanga emirembe gimpeddeko kumbe saamanya nti balina kye banseetingiramu nkunteeka mu katego oba oli awo kuddamu ate kumbuzaawo enkwatibwa yange twazingibwa twali kibinja twali ku mirimu gyaffe nze nali lugogo we bankwatira drone nejja nenkiika nenzingiza nentekako ekikoofiira ekiddugavu nensiba empinga emabega nenteeka mu mmoloka yaayo netandika okunkuba bubi nnyo ne bankuba ebigala by'emmundu nga batubuuza nti pulaani B gye mulanga yeeriwa era mmwe baani abagamba nti muzeeyi tajja layira so ne bambuuza osulawa ne mbalagirira gye nsula we nabalagirira gye nsula ne baŋŋamba tutwala otuwe emmundu gy'olina ne mbagamba nti nze nga sikwatanga ku mmundu bannange ne bantwala ne balaba chairman werosi ne bakebera ewange we nali mpangisa nga basangamu bipande bya Nuupu bifaananyi bya Kyagulanyi awo bwentu ne batutwala mu safe house gye nasanga bannange buli obutambi bubiri waliwo akatambi kakayanja n'akatambi kakakande olwaleero ensonga eno mbadde nzija njogeraku naye olwaleero njagala njogereko egende esaasaane nze Saanya Muhaidiini Kakooza ndi musajja musiraamu naye bwakyako olunaku nembuzaabuzibwa naliko amajinni agaali gansumbuwa nentwalibwa nensomererwa amajinni ne ganvaako era ne wemba nfudde nziikibwanga mu ddiini ya busiraamu obutambi obwo bwakola mu 2019 naye navaayo Allah mu Qur'ani yagamba nti bannange waalamu bantu bange mumanye anna Allaha tubu rahim anna Allaha tawwabu rahim nze Allah nsonyiwa ekikolwa ekyo kyakolwa naye nakivaako era nensigala nga ndi musajja musiraamu nenkola tawuba nentereera ku siraatal mustaqiima. Naam. Essaawa eno obulamu bwange tebuli safe asobola okunfulumya eggwanga mwaniriza kubanga wentuuse ndaba nga obulamu bugenda kusaanawo. Olivia Lutaaya mwebaza kubanga yatusinga kubanga nze ebintu bye nali nkoze emyaka gyonna gavumenti yayagala mbyonoonere mu sekendi oba oli awo singa ndi wala naye ku nkomerero gavumenti yayagala ebintu bye nali nkoze legase yange okuyimirira okunywerera ku kituufu yayagala mbikyuse ku nkomerero era ne bankozesa buli kimu nayagala nkibakolere olw'okubeera nti ennaku yali etuluma nayagala nkole ekyo mbasanyuse olw'okubeera nti twali tukooyeeyo twali tutuuse mu mbeera enyigirizibwa nga tulaba kutaasa bulamu ne tusalawo tukole ekyo.